ino program njikoze as I feel it. Sina research jinkoze sina because I have a very busy schedule in America. Obude sina nino kudeka ku front line naye bwe mpulidde nsereko ng'ayogera susijja kwogera kintu kye sina ako katate certainty naye Ssegirinya bw'atyo ne yesimba kuwa kansala. Bwe yesimba kuwa kansala ne committees ze bagaba mu FDC Ssegirinya teyafunayo nemu paka nga bamaze mu nkyukakyuka ne balonda Ssegirinya ku nsonga in fact si kyekyo Ssegirinya twamusindika ffe committee ya Physical Planning Authority. Ssegirinya najja mu politics atambudde ne Kyagulanyi ne mukalulu yali naye His Excellency Robert Kyagulanyi president era omwagala w'abangi ife abasonga gwe twagulika erinnya lyango n'atandika okutambula n'enkyukakyuka ayawukana okuva ku Forum for Democratic Change atandika okutambula ne His Excellency Robert Kyagulanyi ng'ekintu kye yeegwanyiza nga Muhammad Ssegirinya kyakubeera mbaka wa Parliament. Muhammad Ssegirinya atuuka okwesimba mu bukulembeze bwe ajja wano mu America. Mu America yamalawo emyezi 6 oba n'okusoba nga kitegeeza nti ku ground kyali kigenda mubeerera kizibu ate okwongera okunyikiza erinnya lye mu bantu ku nsonga z'okuba nti abadde taliiwo n'ebirala. Era mu eyo constituency nga mulimu omwami bamwita Sulaiman Kidandala, organizing secretary w'ekibiina kya former organizing secretary w'ekibiina kya Democratic Party, naye abantu kye balina okumanya ye yalina era n'obuvunaanyizibwa okuteekateeka yali organizing mobilization secretary okulaba ng'ayambako okuorganizing ekibiina ekisinde kya NU kya People Power mu nsonga z'okununula bannayuganda. Ennabe nejja eya ticket. Ennabe ya ticket wejja Muhammad Ssegirinya yali yesimbyewo Sulaiman Kidandala, experienced politician nga service abantu b'e Kawempe, Latifu Ssebagala nga naye yesimbyewo. Latifu Ssebagala nga fafe wa Kyagulanyi Robert Center kubanga bali babadde bonna mu parliament ey'ekumi. Kidandala nga mukozi mukukunavu ku kitebe kya National Unity Platform nga mukulembeze wa ku ntikko atuula ku kakiiko akabawulama. In fact Kidandala nga atuula mu kakiiko akasemberayo ddala mu kusalawo batya bwe bagaba ticket aka executive board olw'ekifo kye yalina. Okubabuulira mmwe bannayuganda abalaba amazima gaali nti ku ground Ssegirinya Muhammad yali alina enkizo okusinga abantu abalala bonna nga bwe yagirina mu 2016 ne batamuwa tiketi FDC n'atasimba kubaka ba parliament n'adda kuwa kansala n'aba ng'asaavinze nga kansala ekisanja kimu naye ng'ekirumirirwa kimwe namwali mumanyi kyali agala kubeera mbaka wa parliament. Obwagazi bwa Ssegirinya eri omwami Kyagulanyi Robert Center kati president wa Uganda bwaleetera Ssegirinya okweyongera mu ttutumu era abantu ne baba nga Ssegirinya yali dalingi waabwe nga sibalimbye nze nava ne Ssegirinya twali tuva wa president Busoga eyo nenzija nga Ssegirinya ndi mu mmotoka ye. Ssegirinya nendaba abantu bwe baali bamuyayaanira nga bw'oba omaze okuyisawo president omuntu omulala gwe bayayaanira abantu okulabako abakyala abaana abakulu abato ye Muhammad Ssegirinya. Olw'engeri gye yali atambuzaamu ensonga ey'okuyimirira n'abantu olwo atandise n'okubeera Mr. Update nga taleeta mawulire gage taleeta mawulire ga kirala aleeta mawulire ga nkyukakyuka anga galimu omumuli ogwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kalumanywera agira mu kugaba tiketi results zikomawo nga Ssegirinya yakulembedde. Muhammad Ssegirinya oli mu ddwaliro naye omanyi tiketi eya NUP butya bwe wagifuna nani yayimirira naawe n'ebigambo bye watugamba ng'ofuna tiketi eyo. Kati leero Muhammad Nsereko kubanga your dream was to be MP, Bobby made you MP.
by your hard work and by the power of the people. Kubanga ticket eyo yali esobola okuweebwa Latifu. Ticket eyo yali esobola okuweebwa Kidandala. Kuba Latifu twatuuka ne ku level musaba agende ku Road Mayor because of you Ssegirinya. Na ground eri clear nti yo. Ne wabeerawo embeera Ssegirinya okimanyi eyali ey'okusika omuguwa ogw'amaanyi ennyo. Nti ne bakansala abaali bafunye tiketi mu Kawempe batula ne balaga nti bagenda kuwagira Kidandala, tebagenda kuwagira. Ekibiina ne kiyimirira ku mazima, kwaffe tuli anchored ku mazima n'obwenkanya. Ssegirinya n'ofuna tiketi. Ekirote ky'okubeera MP tewaliyo mbaka wa NUP yafuna bululu in tandem with the registration of voters nga bwe wafuna. N'olayizibwa n'ofuka omubaka wa parliament. Okulayizibwa okufuka omubaka wa parliament era wava mu ddwaliro. Kuba wali ovudde mu kkomera. Abantu nga bakyali naawe era nga bali naawe. Ssegirinya ye muntu omu mu National Unity Platform eyakwatibwako era yayambibwako nnyo abantu ne laavu yaabwe mu kampeyini ze. Buli wogenda Ssegirinya bamuwa ssente okukampeyinga ku bwa MP. Teyalina kizibu kya ssente wadde neki tewabawo alimba omuntu yenna. Kuba buli muntu yamuyinako goodwill, buli muntu yamuyinako love, buli muntu yali amu appreciating emirimu gy'akoze era abantu bayimirira ne Ssegirinya. He raised lots and lots of money ne mu kiseera ng'abantu nga balwadde. Nga Ssegirinya bw'ayogera ku kyabeeyo abantu nga bamobilizinga n'akigusa. Bw'ayogera ku ky'obulwadde n'akigusa. Ne tutuuka n'okuba nti bwe tuba ne challenge yonna ey'omwana omulwadde ey'omuntu omuki ensonga tugikwasa Ssegirinya. Kubanga abantu bali bamukkiriza nti he is a person on a mission to remove the dictator era asobola okuyimirirawo abalala. Abannankyukakyuka world all over ne batambula naawe Ssegirinya nga buli kyosaba ku page yo bakikuwa kubanga wali oyimiridde ku mazima. Kitegeeza abantu abo olwaleero bwe baba nga gwe weetaagako ab'okuyamba, there is a problem with you Mr. Ssegirinya. Sigenda nze kubeera abamu ku abo abasabika ebigambo. Manyi president amanyi okungamba nti olw'olumu ensonga nzirekanga naye ebimu bisukka. Oyo ye mubi olwaleero gwe wagambye Nsereko nti takufuddeeko yakufuula MP. Bw'obadde mukomera Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu afuddeyo nnyo takwerabirangako. T-shirt yazambala eziriko erinnya lyo ez'okuta kubanga oli tayinza kimanya Kyagulanyi zenna yan international brand. Buli kyayambala buli muntu yegomba okukyambala. Erinnya lyo tetwalirekerera, tewaliyo program ze twakola nga Ssegirinya tukwerabidde ne Alan Sewanyana. Naye gwe wava mukomera kye watusasula wamala omwezi mulamba nga tolina kyogambye bantu neki naye ng'oline Basereko. Abatakuyambako olunaku na lumu ku byakomera, abatakuyambako olunaku na lumu ku byakalulu. Ekyewuunyisa nze saagala mbere nakwaba aboogera ebintu nga tubyogera tubisalika. Oli mulwadde era Mukama agenda kusuusa kubanga manyi nti oli mikono mituufu. Bw'ogenda mu ddwaliro wagenda otambula kuba ebifaananyi biraga lwatu tikweyapooti tewayingira Nyonyi Kagaali. Walinnya ennyonyi ya ssaawa 8 kubanga awo mu Netherlands nali ngenzeewo. Walinnya ennyonyi ya ssaawa 8 n'ocheckinga in mu ddwaliro. Awo n'oditoliyetinga ate buditoliyetinzi ng'oze mu first world country. Omuntu ovudde Kampala ng'otambula ate n'oditoliyetingire Netherlands kweyo level. Federa tewali muntu yenna yali amanyi nti oli mulwadde okujjako bwe twabiraba page ng'ate tumanyi nti eri abantu abamafeeling obulwadde okuyisaawo ebyabwe. And you are not in isolation to that as well. Ekyo saagala nze nzire wano mbagambye nze ndi Waiswa Mufumbiro, nze nasalawo bye nasalawo nabisalawo ng'omuntu era tewali ayinza kunkugira ku ebyo bwe mba ngambira aba because erinnya lya president mulikakkanya nnyo for your personal interest okulaba nti Museveni ablosoming anti his magnanimous ate nga tali. Netherlands gy'oli oli mu mikono gy'abawagizi ba National Unity Platform. Bannayuganda nze ndi mu America sinnaba kubeerako wadde n'ekikumi
kyenkozesa toba kya kibiina toba kyaki bannayuganda abawangalira eno ab'enkyukakyuka era be bandimu nakati ndi wa Elvis balikalaba e Minnesota nabadde yonna gyempise. I have been with people ab'enkyukakyuka naye nga abantu bano bonna ffenna amasanyalaze ag'okwakatagana n'abantu bonna tuganuna ku Kyagulanyi Robert Sentamu kubanga abantu bagala kubyogera abantu betukeene befuna nti maanyi gaabwe no maanyi ga musajja oyo ogenze Netherlands oli mu bantu ba NUP be bali mukulabirira ate n'ofuna impetus ekuba essimu ku Facebook ne mutegeka programu gwe Ssegirinya n'oyogeraganya kubanga bino tubimanyi nze mbimanyi ng'omuntu n'oyogeraganya ne Muhammad Nsereko atera okufuna opportunity mu kusabiriza abantu kubaawo nawo ngendagendawo nkyali kugwe Honorable Ssegirinya olina okyusamu mu mbeera yo my brother nze nkwagala nnyo era ekyo kimanyi gw'omu ku bantu abatono abali bazeeko newange you know that saagala nze nkulimbe era n'okujja mu press conference gye twatuuza najja nga nyambadde enkofiira ne galubindi kubanga bamanyi omukwano gwe nnina naawe saasharinga nga kifaananyi nga wakava mukomera era ekyo wakyewuunya naye twakyekubya ekifaananyi nga wakava mukomera ekyo kimanyi eggulo limu wali wabadde wa president ne bandage enkeera wagyewange nga togiyina n'oteeka omukono eri mu motoka kati nze I can know this nenkukomperinga my brother nti jangu ensi oginnyonnyola ekiriwo Ssegirinya tewajja kunnyonnyola nsi all of a sudden Nserekaze akwagala nnyo era gwe wamukubidde essimu tonava nayo gamba nti gwe wamukubidde essimu naye nze mmanyi nti mwakiteesaako nga tonakuba ssimu ekyo nkimanyi balala musolo balimba nefe abamanyi nti ojja kunkubira ensonga tuzanje osolooze Nsereko bwe wabadde otandika programu Muhammad Nsereko yatandika nakuwa settlement ajjeyo reference nti yakusendingira esente weziti oba kwezi esente yali asonzeko weziti lwaki nakatana zireti waddayo mu parliament bafukamira ku madaala n'ogenda paka wa deputy speaker nga mwasobola okunegotiatinga ne speaker ku nsonga z'omukooti ez'omusango gw'okusoma kakati muleke kututeeka mu sakasi ng'abantu bafa muleke kuteeka ku ransom muleke kutu blackmailinga mulekeraawo ku blackmailinga president ku nsonga z'okulowooza nti ffe tetulabayo. We are not daft people. Tetuyinza kubanga tuli kujjawo nakyemalira ate mwe ne muleeta fulale ne mu inviting abantu nga Bansereko mu gemu y'okubakomyawo ti Nsereko asonda sente ng'azisonda nga bwe yazisondera nnyo NUP kati ye yafuuka good Samaritan nerevo ya Nsereko okuba nti ajja ku ssimu nze simanyi ndi deputy spokesperson ate nzija ajja ku ssimu tibannange tusondereyo ne sente how mubantu tebewa bubibitiibwa muli mu bifo nga temubisaanidde bibeeramu. A leader must find solutions not do kugamba toyinza kuba leader ng'oli mukulembeze oli mbaka parliament ow'ekibuga Kampala Central n'okeera ku matanga abantu bakulonda nga tojja kusabiriza omuntu ow'ekibuga Kampala olina okuba nga omalayo ng'olina essimu gy'osobola okuba nga tewakubidde bahamu bojjako sente buli lunaku Nsereko nti bamuwe nga tewabakubidde nga tewabakowoolako eyo live yo. Lwaki mubba abantu? Lwaki gwe Nsereko oyagala okwenyigira eva mu face eya sympathy self seeking oba abantu kubanga tebakugamba gwe Nsereko nti ofera abantu obabba mu ngeri y'okukavalinga nti obayamba ne Katolo Bwama ngenda kukituukako kubanga agambe Bobby yawulira ng'awulira bubi atya. Katolo Bwama teyali mukwano gwa Bobby ffe mikwano gya Bobby kubanga bavaayo n'okola ne attestation kunze kwogo omulambo kubazi Katolo Bwama nabagamba mufa nababuulira nti Katolo Bwama ekikusse wagaana okumpuliriza. Nze nagamba Katolo Bwama nti mu Katolo Bwama bw'oba toyingidde NUP togenda va mu box. Nabimugamba mugende mubuuze emengo gye twali twotera omuliro mu sawuna ku Kenironi mubabuuze bonna abawangaalawo abatulabanga ne Kato buuza n'abaana be.
Emma jali mubabuzi kwanza nabanga ne kato ngera janambulira ebyo byoba omukoze toyinza gwe kukolera muntu yenna kintu kyonna naye kinga tokifuna musireko Katolo bwama wajja mu parliament kubanga gwe yali akumanyidde ebbanga mwali muwangadde mwenna mwawangala ne naye ne muwangala ne ngeri gyobadde nti ozaaliddwa mu kibuga ate taatawo yali aladisi bwe batulugunyanga abantu so kibadde kyamunya abantu okuba nga bakwatagana naawe gwe mwamaddesereko nokera ku matya Katolo bwama ayisemu byenjogerako abanda bera abampuliriza byali bya 2016 newesimba ku bwa deputy speaker abakulembera olutabalo lwa deputy speaker Zake Kalwanga Katolo bwama n'abalala ndoza be babaka ba parliament bali basuka yeyo baba 94 oba 94 I cannot remember now that very well nabagamye musonyiwe ensonga zino I just had a long flight newe ntuse wano mbadde sagala kwebakanga sogedde eri mmwe newe simba kuba deputy speaker n'obutunda mu state house ewa General Yoweri Kaguta Museveni bw'omala okutunda obwa deputy speaker banno balese mu kinnya oteeseza abafanaawe bwe wagenda wa Museveni n'akuwa ssente bw'akuwa ssente ze wamusaba n'ogamba nti ttiimu yo toyagala girekerera Museveni agamba ttiimu yawo batoyagala girekerera nkole ki nti mpa ssente ezigenda okubalambuuza nga balina ogenda e Dubai wabatwala e Dubai wabatambuzaawo paka mu America bali bakutiddeyo ekyo okimanyi Kalwanga wamubba tayagala nakuddamu kulabako wadde okwatagana naawe ekintu kyonna Mukama Katonda bwemba nnimba nze manya abantu mwekiriranya bannamawulire mugende mubuuze Kalwanga yamaliriza bubi nnyo Kalwanga ekyo ekisanja yakimalako asabirira Katonda akimaleko Mukama ansaasira kubanga wamubba ssente zonna nozimumalako gwensereko Muhammad agamba nti oyamba abantu Kalwanga ne Katolo bwama yaŋŋamba nga ndi ne Ibrahimu Kasozi ne Senyange Jeff ne Kakomo Juma nti naye wamubba Katolo bwama omugenzi oli magombe Mukama Katonda nze Waiswa bwemba nnimba zukukoveeyo kintu tukakwaliyo kiza ne mbulu wangu naye oli awo ofeyinga ze nakulalenga enseno era nze mu kuzika kwange nina okuwandiika ekiraama abali baako n'abatali baako kuba abantu babiri mbalabi ninga ofa nobeeraawo nga toyina Katolo lwafa neweetega nti yagamba nze okubika bannange nze bwe yagamba okubika ng'alinga agamba nti gwe omusajja omusiraamu tomanyi nti okufa Allah yasalawo naye wali osobola okumusooka okufa naye Kato yamanya nti gwe ye yalisooka okufa era gwe noga nti gwe olina okumubika kubanga gwe wali omubeerako mu ddwaliro ng'olina olunaku lwalifu gwe wayamba ennyo nga yalina biru gye yaleka mu ddwaliro ku Medipo yajja Bobby mu Medipo yajja mu Medipo Bobby ne Lukwago Katolo bwama nampereza naweereza omubaka mutabani we message agimpereza esabe Bobby addeyo ne kamera asobole okufuna obuyambi teyakikola nsereko vaayo ekyo ogambe nti Katolo bwama teyakikola anti wagambye yagala twogere ffe twaleka Katolo bwama omulemirembe nga gwe omukozesa omuwaayo obusente kuba musajja watu mwamubba ne mumujja mu parliament mu ngeri y'okumulabisa kuba gw'otandika omulese mu America omunisigaidinze akoze statement ezibalaatira abantu Katolo bwama alaza abantu bonna nti tebagasa ate nga abantu bamuyimirirawo lwaki tewakulembera lutabalo lwe mu by'omutima bw'oba wali omwagalanye lwaki wamwagala amaze kujja mu parliament kuba bwe twanoonya ssente z'oby'okumujjanjaba omutima nsereko njagala oveeyo ondage either live gye wakola ondage ekintu kyonna kye wakolera Katolo bwama nga mulwadde wa mutima nti gwe nsereko avaayo n'oyimirira naye ku lo yamala kutuukako ku parliament ng'alina ssente ze nojja n'ozitwala zonna omusajja n'omubbako ssente ze zonna yafa musajja talinamu wadde amajja era mwe mwenyini mwagambanga nti ng'asabiriza nga omusajja star Katolo bwama waze star ebyo twabisirikira tugamba kale wulira estanti yafa asabiriza nti nga mutwale wa speaker nange empandye nengalaba eggege lino eryansereko ebigambo biryogerera ku mulambo gwa munnawaago omusajja sita omusajja omukulu nti yali asabiriza mwamufuula omusabiriza kati gwe byoyagala that's your expertise to make people beggars Katolo bwama was a superstar yali akoze ku radio ya bujjajja
CBS FM bwogenda n'otunulira mukulu waffe Abe Mukiibi bani omuntu aba yeetaaga obuyambi naye njagala nserekolete likodi ku katolo bw'amakubi omutima ebintu bye wakola bino byonna n'omulikodinga nti bw'ali baafudde olizanya amaloboozi ge kubanga katolo bw'amawoze comical person nze natuuka nga tetwogera naye ebintu bingi bye yali yaŋŋamba bw'otuuka ng'omaze okutuuka eno mu Amerika baali bakusudde ku woteeri kubanga wali obabbye sente Museveni ozimuggyeko kyogenda kubatambuza kwe kwasasula kwa Museveni obunafu bwe buli muntu amunyigiriza nga tagenda kusaidi ye naye aba nekyamusuza tayebwa yamusuza baminisita era yenamu oba chief whip gwe watya n'otwala mu sente kuba gwe bulijjo otwala sente ate Museveni obadde omumanyi taatawo wa Museveni maamawo wa Museveni abantu bo bonna ba Museveni gwe oli wa Museveni ne Ssemujju yakyogera naye abantu baali bakuwa akalembereza because you look like somebody who would change kwa wajja n'okubamba bazinga wakajja kuba yali teekeyo ey'okubuzaabuza bannayuganda kakati n'okeera ku makya netukulaba ffe tukulaba era tumanyi n'engeri gye wawangula mu chairman Nyanzi mu kooti n'okuba nti teyalangirirwa fraud eyo tugimanyi nawe waleeta Katolo Bwama najja n'ayogera ebigambo byonna byayogera kuba Katolo Bwama wamuwanga 5 n'omuwaya 3 mwali mwamuavuwaza wamubaggwe Muhammad Nsereko bw'oba tewaga Katolo Bwama twala mu kooti tuguwoze I will bring the evidence ntwala mu kooti ne mugende Tanzania olofuse chairperson wa Equal Opportunities Committee it is on record wali asenteza Equal Opportunities Committee mu mwezi nozimalawo njagala ndage report gye wakola ng'oli chairperson wa Equal Opportunities Committee mu bbanga lye lyasembayo ng'oli mu office n'ogenda ne Katolo Bwama Tanzania ne honorable zaake gwe Muhammad n'ogenda gwayogera nezo engero z'olusiraamu ze batugamba baseka bavayo ne batugamba nti oba ozanyira mu lulimi ne mu ddiini kwe toswala kasitoba ng'oyisaawo ekikyo teri muntu mu Uganda ataswala nga Muhammad Nsereko kino kankibabuli n'ogenda bw'otuuka e Tanzania esente zaali ziweereddwa ababaka zaake Francis n'omugenzi Katolo Bwama n'obagamba sente bazigyeyo baziteke ku akawunti yo zaake n'agaana n'omukuba mu nnaku ezi zaake n'alinnya n'akomawo Tanzania ne Katolo Bwama yakola ekintu kyekimu n'alinnya n'akomawo Tanzania era Katolo Bwama yatuukira ku popo n'atubuulira byonna by'omukoze ye yakuwa 50% kwezo sente n'akolekayo oli wano olowooza nti tetumanyi bino mbikugamba kwa ne bona abambuliribwa omukazi wo naye abimanyi naawe obimanyi teri akagenda mnanagenda biga nze mbimanyi kuba omanyi nti mbimanyi kuba nze nali njogera ne Katolo Bwama ate naawe okimanyi ffe twakireka bulesi nti Katolo yafa munaku yafa asabiriza naye nga yandibadde asabiriza nga muli bakyalibe yandibadde asabiriza ng'oli kyaliwe bwe baali bamenya gundi ya Katolo Bwama theater wakola ki baali bamanya rent wamuwayo sente wali parliament bwe yakola BTM TV wagendako emirundi emeka gwayagala Katolo Bwama okolayo program kubanga nze Katolo Bwama yali asabye muyambe nako okubeera host ku program ezo tukolekako program naye TV etambule naye kyanemesa nti President Kyagulanyi Robert Sentamu bwajja ne tudivertinga nabanga mulabanga byaliko sibi ebiri tuba na Uganda bye baliko kyekyampesa Katolo Bwama distance era nabagamba nti nafunako enkayana ey'amaanyi ne twegwa mu Malaka ekabuusu byenjogera njagala abantu mwenna baaliwo era muvengayo abantu mubagambe nti omusajja oyo byayogera byebyo era ekyo kyekyanziikisa Katolo Bwama era nenzija nembagamba nti Katolo Bwama ekikusse waganda okutambula n'amaanyi g'abantu kubanga namwegayirira era nze Katolo Bwama yavuma Bobi ebbanga eryo lyonna nze nga Katolo Bwama simuddamu kuba nali manya ekizibu kya Katolo Bwama nti bwakeera ku makya n'avuma Kyagulanyi ku mukaaga ng'agenda mu ofiisi ya Anita nga muwayo emitwalo 3 emitwalo 5 emiliyoni 1 emiliyoni 2 ye olunaku lwe nga lutambula nga yeyo levo kwe mwamuza era otulaga nti gwe wali nnyo nfaafeewe nga wamuziika kyogamba yali atuuse okufa he died the pressure of poverty
Katolo bama died the pressure of poverty tele yaiza chini mbe chirana chogera ne wali nali mugumu enough kwana sala Katonda angumye. You made that man poor. Nobody else. Chovola bayakulina nga paka kumunana paka kumusanvu ngato ina business na ye newe abasobodo kwa ukana kone chaya ukanyeko nacho afazali kati ojao newe facinga ne sente zo mufu waziba. Did you ever tell anybody how much you received you collected from people? Nze nalaba nga n'omukyere basonda musonde bagujja ku bumotoka bwa majjo kuwingiza eri emanju kati mwina awo budget kemutambuza eri awo oboloza nti ffe tuli bajega nnyo ffe tuli focused ku bye tuliko wagambye tugobagulina naawe sigala mulenyi nnyo kubanga mwe tugobagulina naye tuba tugoberamu gwe Muhammadi. Twagenda mu kooti Nyanzi yagenda mu kooti n'otateekayo defense ned omusango ne bakola mistrial ne guddibwamu uwawe bandibadde njagala ompeyo president yemu eya kooti ekola ekyo olinga tawozezza kati ebyo ebyakusasula okubeera mu parliament byoliko kuba tosaanidde kubaayo kati ebyo byoliko era byotambuza kati ofeyininga nti ngenda kulya obulimba bwakyagulanyi obulimba bwakyagulanyi kasajja gwo bawasoma naye tewaloleka tewasoma nakusoma omanyi Museveni otukoze bubi abantu balina Museveni otukoze bubi nnyo musajja gwe abantu balina diguli nga si diguli nga bazifuna mu ngeri geri bwe batyo era tobola tebyenyumirizaamu muntu wa Uganda ganti nze ndina diguli na masters kwa kati bagula digule Janet alina diguli Mozi Natasha alina diguli Nsereko alina diguli tomanyi na elementary biology wale twakola medicine kuba nakulido walampa his excellence Robert Kyagulanyi nti ekisooka ebyo ngenda kubinyonyola nti yayambala engato ya boot nga bamumenye n'engamba kale wulira ono yasomera ki yasomera kyonna omusajja original Timbaland tezitowa kyekisooka mubana yabamanyi ebintu bino original Timbaland baya kilome ekyokubiri eri tight engate yali esinga okubeera nga yeetagisa Kyagulanyi okwambala kuba omuntu yenna bw'amenyeka kasita omenyeka kyebayita compound fracture tulina compound simple fracture compound fracture neriwa naye bw'obanga ofunye ey'amaanyi compound fracture nga si simple fracture nga bagenda kuyunga eggumba ne babakozesa bano gwensereko benyinza okunyonyola mu Luganda abasiba obuti babusiba ne babunyweza kuba eggumba lirina okuba nga liddamu ne likulira mu straight line kitegeeza olina okubeera ne tight substance enyweza eggumba eryo okusigala mu position yemu ne litasesetuka naye gwe amagezi go bwe bamusasula okufeininga obusiru oze n'ogamba yayambala engato ya Timbaland kwa nawulirako omu ku bantu nga bakyogera nga abantu bali ku busiru buno ku level abantu bali ku busiru buno ku level y'obusiru kwe bali eno Kyagulanyi Robert Sentamu president wa Uganda gw'ogambye nti yasiba obuguwa bw'engato ekisemi nti ne Timbaland kyekisinga okuzitowa ndaba osamba omugamba abantu osamba omupiira era bamukisayo buli kiseera omuntu bwamenye kati bamusiba kisemi nti omanyi obuzito bw'ekisemi nti gwensereko ekisemi nti kyenkana engato ya Timbaland obutamanyabwo tobulaga bantu kubasiriwaza kubanga mwe mumanyi nti mwe mwalina omuzindaalo ffe tetweguye ezo zishoze mukola kubanga era zammwe naye temugenda kusiriwaza Abannayuganda nga weetuli mu bintu by'okumenyeka kino kankibabuulire omuntu balina okumusiba ekintu nga kikwafu nga kisobola omukwata kuba eggumba bwe liddamu okukula eggumba bwe liseseetuka ne baba nga bakusiba bubiri eryo eggumba lyowulira ne baddamu ne bamenya omuntu. It is on public record. Munonya amawulire we bakwatira His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu sijjukira date Sunday Vision yafulumya nga Kyagulanyi Robert Sentamu bamututte kusimba manyo okumukebera buli kimu awe bafulumiza nti tanywanjana. Report yali ya New Vision. General Yoweri Kaguta Museveni ali ku public record both in writing and in word nti bakuba Kyagulanyi Robert Sentamu ne bamukomyayo. He's on public record kati gwegege gojjo bimenyawo yabyogera nga isa abasirikale kabali yabyogera mu baluwa ye era na Kyagulanyi Robert Sentamu segona bw'abanga atubulire bimutuseeko yali tasobola na kutambula era bamuflyinga mu chopper okumujja eggulu okumutwalawa
okumutwala bayitayo batya okumuleta mu kibuga Makindye bamutwala mu helicopter because of his health dire problem. Bo ujukira Jacob Oulanyah ati wagambye waliwo. Jacob Oulanyah yagamba nti Kyagulanyi yali afaanana atya. Wesikiririza ate era okuba nti ofune eggulire ogendereko. Kyagulanyi teyeetaaga kusaba permission. Kuba wagambye nti yalina ebbaluwa yonna emugaana okufuluma. Kyagulanyi bwe yali afuluma ng'ali ku airport baamukwatira ku airport. Ne bamugamba nti alina okubeera n'eyo ebbaluwa ya board. Ne bamuleeta ne bamuteeka ekiruddu by force nga bamuwambye. Gwensereko tojjukira nti ogamba nti ojjukiza kati nkujjukiza gwe musiru gwe atamanyi na byoyogerako. Ne bamukwata nga bamuwambye ku kisaawe ne tuwoninga bannayuganda nti bw'aba tagenze mugenda kagenda kubajjuntuka. Kubanga Kyagulanyi was not released on your favor, you man. Don't be stupid. He was never released on your favor. He was released with the power of the people. Ne bakeera ku makya ne bamuwamba kubanga ye yali tagenda ku enyeteeka lya medical board okuwandiika okuliteeka mu effect lyasooka kolera ku Kyagulanyi Robert Sentamu. Si ku Gwensereko si ku muntu mulala yenna. He has been the president of Museveni's failure of rule of law. So what are you talking about, my brother? Kiki ogamba abantu? Bwe bamuwamba board yayisa ki? Board nemanya nega nti kubanga abantu bwe bali basalawo. Kyagulanyi ate si wa bulijjo. He never came to parliament okufuna mu obusente mwe mubba ku parliament mufuna enguzi buli wamu. Mugenda buli ku parastato ne mbakomba ebigere ne mbabawo enguzi ze zibabezaawo nononya nakuwaayo nononya Sudiru nakuwaayo nononya buli mugagga abagagga bakoowa wabaleebeta ne bakoowa. Okay? So tosobola kera ate ku makya wenoga nti n'obuuza n'ekibuuzo kubanga bw'atuuka nga amaze okutuuka mu America teyali ku government pay era tewaliyo wantu na wamu we yakola public sympathy nti munsondere nga bwe wakoze Ssegirinya njagala ombulirewo. Second, Kyagulanyi can afford himself talinga gwe mu bantu abanoonya ebyokuyambibwa talinga gwe. He has created enough social and political capital nti singa ekintu kyonna kituukawo abantu basobola omubeererawo kuba abaddewo ku nsonga z'abantu. Mu abanafuba obwongo mugenda mugamba Kyagulanyi mukodo talina gwabeereddewo mu bulamu bw'ensi buno. Omuntu ali mu kubeererawo Uganda enamba buli omu abe bulungi naye mwe mwamanyire ebyo ebiri petty. He never went for what is petty. He went above sea level. Gwe gyotayinza laba kati ekyo kyekikusumbuwa nti gwe toba na solution. Gwe na immediate temporary solution ekuyambamu kasitoba ng'ogenda kulya emmere okute ogende mu Serena okole obeere ne beweera nabo. You feel that is what we should do. Kyagulanyi went for the biggest challenge to remove the dictator and everybody have fairness and have economic fairness as it must be. That is not something you can say is little. Gwe mwenyini oganda alwanagana na Museveni. That is the duty. Yalwanagana na Museveni. Sente ziyafunanga gwe tozifunangako. Tozifunangako. Sente ziwafunako ennyingi era wamala kutunda mataka mu Kampala. Ng'oli sekretary w'akakiiko ka Land Commission wali ewa Uhuru watuula kati. Naye ebyo byonna gw'olowooza ffe tetubimanyi. Era tuli badaawa. Wakuŋŋanya abaana b'e Makerere ng'obagaza babeere babaguzi ba Museveni. That is how you started. That is how you are recruiting people. Juzi Joli abalamu gwe Mama Nsereko. Waliyo omuvubuka eyaveeyo e Bulaaya era ne mukolagana. Oyo mulinzi lwaliyogera. Ffe tuba tumanyi. Naye ebisinga tubisirikira tulumba omulabe kuba abantu bonna tubagamba nti Museveni ye problem. Awo bonna Bansereko bemulaba, those are just enablers. You are small tiny things. Kuba tumanyi ng'olutalo lwa Museveni ogenda lutuuse Gwensereko ojja kutawanika. Wallahi billahi talahi kino mukijje ku Nsereko ojja kutawanika. Waba otalitawanika wallahi billahi talahi oyinza okubeera nga Kabaka Louis the 16th we yali guillotine. Kubanga toli wa mazima, tolina nsa, oli kasajja kanafiri kabisa. Ogugo gwa kunoonya wawe nfunira Museveni andabe. Kati muli kulutinga Ssegirinya. Ssegirinya bakuli kulutinga. Ffe tulaba. But don't appease
those who don't believe in you at the cost of those who believe in you. Ebigambo bya Kyagulanyi Robert Sentamu President Bobi Wine mulimba balabisi. Wayagala obw'empi netubukuwa. Byonna ebiyinza okutuukako mu bikuwonona bibyo si byaffe. Kati Kyagulanyi oba omubanja ati omuntu yakuwa omusaala gwa miliyoni 4. Obadde mu ddwaliro emyaka 2 nga sinzira ku akawunti zigendako. Oli mukwano gwa Anita lwaki temwakubira Anita Amongo? First nemukyogera mu. Lwaki tewakutte essimu n'okubira Mathias Mpuuga? First nemukyogera Nsereko. Era lwaki public appearance esooka yaze ku live wasembadde okola live ya Facebook eyamba abantu. Watutte ku bantu essente. Njagala abantu abamawulire mugende munoonye Kalwanga, munoonye Zaake, munoonye Kasibante Moses, mugende munoonye abantu ab'enjawulo. Ebana bamazima mbatunulire mu kamera era mbateekeko ebibuuzo ebyenkaliriza. Oyo Muhammad Nsereko kyakoze ababaka ba parliament. Ate kyokoze babakyala mu parliament. Muhammad, tujja kwambula my brother, toddamu kuzanyira kweno revolution. Eno revolution mulumbe Waiswa mubafumbe naye ffe omuntu yenna alumba akakatike tulina tugenda kwambalira binafi. Wallahi billahi taala tujja kukwambalira. Ate bino tukyakozesa nnyo ebigambo byo bikyakola naye sejja kutuuka nga n'ebigambo tebikola. Kuba ffe abantu ffe tubakwatirira temuba violent temukola kino naye tujja kutuuka mu kubabola tekimala nga n'entandaalo ebakwata. Kuba ffe tetutya kwogera bigambo bino twasalawo tereza ensi yaffe. We will do whatever it is necessary to you, the enablers of the system. Kati Nsereko naye ali awo ayagala kufuuka issue. Saawa zino akomawo afune political relevance. Afune political nga bw'oli successful mu ki? Nga bw'oli successful mu ki? Okay. Goyagaliza bangi nnyo aha gwe kiki weyagaliza n'ofuna. N'amaka ge walina kodi Kampala wagewolamu essente era n'obba batata bazaake wamaliriza oli bugolobi wakyambadde gy'obeera kati. Ebyo tetubyogera tubigamba abantu kuba tebitukwatako. That's your personal. Ekyo nga tetugamba nti naawe teweefaako. Sooka weefeeko. Bobi Wine mukodo nnyo. Okay, mukozesa example ya Waiswa. Nali deputy spokesperson. Nali byonna kyemugamba talina kyanyongeddeko ebbanga. Ye ayinza okuba tagaba busente. Ye akuwa ennyanja naga ennyanja eyo giraba nti bwe batyo bavuba. First of all, Bobi Wine is the most formidable Ugandan I have worked with. Atata n'abantu bakola nabo buli omu amuleka n'abulossominga. Mpuuga n'amuleka n'abulossominga. Waiswa n'amuleka n'abulossominga. Rubongoya n'amuleka n'abulossominga. He is a person who is there to make sure that everybody blossoms in their capabilities as leaders. He has not questioned anybody. Nzaliwa ndi America sawa zino. Lwaki temugamba Bobi yatutowa Waiswa mu America. Mmanyi nti abalala bayinza obutagala kyogere nga bwe nkyogedde. Naye because we don't recognize people. Ate nga tandese nti andese mpumule andese kukola. I have been to Boston, Washington DC, Colorado. I am now in Minneapolis. I will go to Texas and other states as the program is organized. Kati lwaki tutemukiri organizing and kale he gives leaders exposure. Nali deputy spokesperson wa DP nagenda wa mu byokugera okujja ku Museveni. Bakulembeze bonna tebali formidable nga batya. Waiswa ate tabeera bwati. Waiswa talinya nnyo. Ebintu byayogera tebibanga ate ebimufulu abantu okumwagala. We needed a formidable generational leader. Era ffenna tutudde nga generation. Olwaleero universities tulina 80% ba guild presidents be balondebwa naye kati goli kubya ssente. This person is about to make Uganda a better place. Siri abantu individuals because yakugamba ekimulwanisa ye yali bulungi. Naye mayite muwuliriza ate tuzudde nti n'okusoma kuno just mwayitawo buyisi. Yagamba nti ye kyamuleta mu bino nga bwatunula endo bakyalibe tebali nga ye. Because ekyo ne bazadde baffeffe abatali nga baba balina nakyemalira omutemu bajja bakitugamba nti omanyi
extended family yo nabo ibanga njivu mwetebaja abana tebayinza kubatawanya kwebyo bamutambuza naye obwavu boyina ku mutima oba mu wekika obaba kwesane na chemalira nga atemula abantu era ovayo bulijjo nolaga yewa stupidity glaringly ng'oyogera ebigambo kubasobola okumanya oli afere wa street osobola okulambika obulimba. And Bobby told me that the lies trend more when they are given opportunity. That is why we should always fight to trend the truth. Let the truth trend through the blood of the fighters, not lies of people like this. I can challenge that man. Kwecha body check the body nchimazi. Yali Bobby tasobola kuwandikira parliament nga mu parliament mwe bateeka ripoti nti Bobby yayine mundu. Okay? Atela Bobby gwe twamukyalirako mu ddwaliro wamukyalira mu court martial kubanga mu court martial Museveni yabatuma. Museveni ye yabatuma mu court martial. Ekyo nakyo nyagadde ekyogere mwogere mumuperereze mumukuba obwama nti abiveeko era walina trip gwe gye waliko ne Bobby ekyo nakyogera luli sometime back nina akatambike nayogera sometime back nga nenupute najja ng'omuwuliranga bw'oyinza okumulobingira sente wa Museveni gwafere kwagwe Museveni ate gwe maani gwe gayigozze nga olaga nti you are going to be a complete failure naye nga bannayuganda tebalaba US total useful idiot. General Welikaguta Museveni kati bwe yasigaza kulipa naje kola gino masinale kusaliriza nga bwokola looking for people here and there, those that have advanced themselves, then they overtake embeera. We know what you do, we know how you survive. Kuba tugenda kati ne parliament gwe sereko kunkosa esente toyinza kubanga olina ekyo jjayo kati saawa zino. I know that as a fact. Let them prove me wrong. Prove me wrong ndagacheke ya mwezi ogujja ey'omwezi guno ya parliament sente zijirawo. Kuba zino tewazijjayo. Toddawo okulimba abantu nti oli bulungi. Buli kiseera onoonya engeri gy'ofunamu sustainability y'okuwangaala ng'ofuna ssente. Olwo Ssegirinya osobole okubira abantu bana muyamba agenda kufa. Yagambye ki ekimuluma? Ekyo ky'omulangirako nti agenda kufa. Yagambye ki ekimuluma? Nakyo kitubuulira nti gwe obimanyi. Mulekeraawo okuzanyira ku bantu. Mulekeraawo okuzanyira ku bantu. Mulekeraawo okuzanyira ku bantu. Mujja kutwala population for granted. Ne population ejja kutuuka naye reacting. Kuba muginyigiriza nnyo. Tosobola kukera ku makya n'ogamba nti aha. Kati gwali agala kuwa sente mekotegere nti agaba. Kati nzampa. Anti ogambye yali awaddala nzampa. Are we complaining? Did we go in this for money? Oba Ssegirinya mu revolution eka yalwadde. Tulina abatemako emikulu. Tulina abatemako emikono. Tulina abakyali makomera. Ekibiina kya NUP mwe kye mwogerako nze nakati olusifa ababulire bill NUP gye yasasula mu ddwaliro. Guno abagamba nti Bobby tafaayo. Byalugaba yafiiriddewa si mu Amerika. Kanso wa Meri yafiirawa si mu Amerika. Omanyi ekitegeeza okufunira omuntu visa ya medical mu Amerika wensereka nti ogamba omanyi nnyo. Do you know what people go through in those processes? Wa Meri abalemeddeyo mu mulowooza nti Kyagulanyi mugenda mukuba mu munafuye Museveni amuveeko muswadde. Ekyo muswayire ino kyo ndibakomera. Tosobola nakudda tayinza nakuddamu kuwaayo kigambo wadde n'ekigwe ngenda kuwanganga buli bw'onajja ate ngenda kwongezangamu buli bw'onaaba otoyogera ekibitakwatagana kuba gwe nkusobola in everything. You have no pedigree at all to speak about matters of humanity. Ng'owagira nakyemalira nga toyogera ku humanity. First of all, you would be speaking as a legislator on the ailing health system, not lamenting on leaders. You would know what would be our best strategy. Nti abakulembeze balwadde. What is the insurance cover policy?
kuba ezo sente za muwa musolofu abakulabirira gwe mbwa gwe. Ekibiina kya NUP mukirangire sente eziweebwa. First of all, Bobby yete yamanya nti ajja kuba n'ababaka ba paalamenti abasinga ab'ebibiina ebirala. Kuba Museveni yasasula n'ebibiina ebirala. Nandala Mafali mu East ye yali alangirira abagenda okuyita ekyo nali nakibagamba. N'oyo omukazi Konigali wangu ne Lydia Wanyoto yali head of Women League mu NRA. Naye era Nandala Mafali yali alina amaanyi agazitowa okusinga Lydia Wanyoto, era bwe yatuuka n'agamba balangirire Konigali wangu. Naye ebyolooza fete tubimanyi. Bayinza okuba nga bawa FDC bilioni 2 gwafere ne batakuwa sente mu byokutta Kyagulanyi. Kwa mwena baba muvume mumumanyire era nga bw'omumanyira kati. That is what they do. Muba basasule. It is a matter of time abantu okumanya nti ani asasula oyo kati. Kuba gwe nkumanya oteeka okuba nga era oba osabiriza nti gw'omusobola tomusobola. Yakusinga dda wageza ne mudya music olese b'Empulolando olese ba Mari Tiger bafa. Lwaki tebafuka ba Bobi Wine? This was Bobi Wine. Ate mu luguudo olw'okufuka Bobi Wine yali mwana muto nga waali n'ajja mu bantu era yalina okuba ne babeera nabo on his way up. Temutunyumiza oyo nonsense. Don't tell us that idiocracy, myopism gye mutulaga mu bantu. Tiyalina ono ffe nga tumanyi ono Olanda alina emyaka emeka, Bobi alina emyaka emeka. Olanda tumuyita jjajja. Okay? Bobi yamugana okuba omuziki omulala oba Mari Tiger Bobi yagumugana nti yasigaza empandiso zaabwe ne studio zonna n'azigala. Mmwe muliwo okulaba nti mumukooya mumunafuya ave ku nsonga era ffe twebaza president tabanga ku nsonga. Kwa ffe tumanyi kyayimiriddeko ate tubakakasa he will be president of Uganda. Kano kankababulire. Kyagulanyi Robert Sentamu will one day officially be declared president of Uganda kubanga kati yakayina yabasookayo temuli musanga. Olaba gwe babaleetedera mutamiivu gwe mwagala okukola naye concession. A drunkard person. Drunkard in the day, drunkard in the night, drunkard in the evening, drunkard while giving speeches, drunkard every time. Now oli musiramu oli awo oyogera. Ffe tuli kuona. Ne watugamba kyebyo byonna bye muliko ne era nagala mwe UP nabe ni BSF enyinga sole. Ffe Bobi ne bwakera Bobi ali ku people power. Enkyasobola okera nagamba ekibiina kyaffe bakiyita Sepiki. Era ne tutambula ne Sepiki nga tuweyita Sepiki. Kubanga ffe gwe tuliko. Ge masanyalaze ffe gwe tuli agagenda okununula ensi geegamala geegakuba geegasiriza. Tachemalira ali kati mukoma kamerenge ng'otugamba mbu ffe tuve ku kiri. Naye olw'okuba tulina programu y'embalala eyafulumye oyagala otudiverting era eno programu ebeesembayo okuddwamu oyo omusajja gwe bayita Kagege. Mwenna Friday, Saturday, Sunday ffenna tuli ku kintu kimu president atandikira mbalala. Mbeegayiridde ekyo mbaduumira tudde ku nsonga ya programu eno eriko president ali mbalala. Programu mwena mwakitegedde ab'embalala president ali omuhanda. Mwetegereze ensonga eno president ali omuhanda ajjeeyo. Tebababuzaabuza nti kate babatekamu olubaleese ku nsereko buli awo era mugenda wulira obuvuntutu bungi obujja okulipira. Bobi Wine nga tulaze ebintu bingi nnyo. Bobi ng'otulaze ebintu bingi nnyo ani yandirabye bino ebiriwo. Ffe twaliyogera nga tebabiraba ani yandirabye ebintu bino nga sooyo. Gwe wali oyimiridde ku kigambo kyo ki nsereko kitugambe. You're living on people's sympathy, a total self-seeker, and you want everybody to believe nti gwe yegwe alpha and omega sereko nze nabadde nyamba nga bwe nyamba abantu abalala because obikola bakuwane. Abantu bulijjo bavayo ne boogera Bobi byakoze ffe bibimu tulibiwandiika na mu bitabo. Kati bwe nga nti nze teyampaza nkalu naye asasulira school fees gwoyinza gamba ki? He paid my school fees. Kanti obuyigirize bwaffe bwonna temubumanyi.
mumanya byetuba wako. He paid my fees, that man. And I finished the whole course nga yasasudde. Ate si sente ntono mu $. Tagaba okugaba bino mu wadde etano. Katolo bwa mawamuwanga gwe mwenyini wagamba nti namutwalanga mu office n'ayingira n'asaba ne tuvaawo nti awo tufunye. Really? A member of Parliament of Kampala Central? Era ne mpulira kali akasajja kabujingo ngako kefudde kali akasajja akanyamanda kabujingo nga kefudde nti ekyo kye kyali ekituufu ekyokukola. Ebintu bye byonna byafa. BTM TV yagwa, Royal State abagimenya, byonna babimenya. Ebyo tewabyogera nako kondeminga government okujjako okugyebaza. Noga nti katogenda kuzanya party mu muzannyo gwe yali awandiise kuba wawulira nga ambassador Nusrat Peru agambye nti already waliwo nga 4 billion. Noga nti zo 4 billion tezikuyisa. Ogyemu etayiyo ne katembo muyingire. Mwana gwe sente ziri kutta. Mukurani mulimu ekigamba nti liba mubire Muhammadi kulifa amaja. Lwaki tokuta? Lwaki tokula n'oba n'ekitono ne wesetting obulamu bw'osobola okubeera. Ffe twasetting obulamu. Oba ndi ku board, oba ndi Rolex, oba ndi kindi mu lutalo. Teri kyotasobola kuŋŋamba. Lwaki tosetting obulamu bwo n'obulivinga nga bwebwo? Wasibisa bbawa kyambadde Ameriya gwe Nsereko Muhammad. Ne bamusiba eruzira naye nga fraud go wagikulembera. Nsereko Muhammad wakwata ababaka ba parliament omuli Kiwanda ne banne n'obaleetanga ku girls sports betting ku mabirizi n'obabbirayo ng'otekayo miliyoni 10 n'ozuwa omuwala nti asibye nga tasibye mpira ng'olonda ogwo ogugenda okukuba abantu. Bwe mba byenjogera nnimba abakapapula muveeyo mwogere kubanga nze ndi musajja wammwe mukimanyi. Nali banze mbadde wa kibuga sina kisimanyi. Sagala bamtegana temba limba. Gwe Nsereko kimanyi nti obufere bwo nabona gye buli. Tosobola kuyimirira muntu ng'omuyimirirawo kwa alaali. Tosobola. Isaac ayogere Isaac wali ku mabirizi. Health instructor. Kubanga bino ebintu by'obulamu tulaba abantu. Mujje mukube Waiswa. Waiswa nze ndi everyday person. Kate nze nesobola nja kujja naye ffe ku Kyagulanyi Robert Center tewabeerayo muntu yenna. Nobody ate tugenda kuba bakambwe nnyo mweno feze ejja kubanga tetuliko tukimanyi. Tulina abantu babanja sente empitirivu nga bazibabanya mu bukyamu. Kati gwe ng'oveeri Nsereko n'obwansereko bwo olwokuba owulira ozitowamu abiri mu mpale kati otuwemmene nkuleko you feel you can because tetuba replying bw'ovaayo mu replying lwaki omumaliddeko obudde. Nsereko is an enabler of the dictator ate ye ku level ye we must take him on ate ekyo nakyewoyo kubanga talina kyayinza kuŋŋamba. Yaleeta Computer Misuse Act ku Kyagulanyi. Kyokka kati alimu ebyo byennyini bye yaleeta byaliko byasonderako essente. Why are you having double standards, you man? You short man. Why are you having double standards? You will not intimidate us. You will not blackmail us. We will speak to the public as you speak to the public. Nagambye eddakiika 3. Sibogedde ebigambo tebiweze. Kanyinza okwogera paka ku 9. Wanaawo yayi mala. Songa zansi teziyinza kuggwayo. Kemba waddeko dozi kamala. Nsereko back off. Ekyokubiri bannayuganda mbasaba president agenda kutalaaga kati eggwanga tusituke tumwanirize. Yensonga kati gye tuliko bagenda teekawo ensonga nyingi nnyo ezibajjako ensonga banaye enjovu wamuwulidde mbu yateeke kati ate ogimanyi enjovu kati era nani abantu bawuliriza abasiru ne batasengejja busiru bwabwe kumanya lefu. Ye mwenyini yagambye nti Bobi njovu. Kati ate enjovu oyinza okugwe enjovu bayalemerera Museveni kati ate gwe onangamba tante kulemerera. Nsereko tosobola kulemesa revolution yene bye weerimba my brother nkubuulira nze nkubuulira saagala nkulimbe ate nze ndikubuulira mu lwatu ndikubuulira mu alaali ebbanga lyonna
ebbanga lyonna nze nzija ne mbikubuulira nga bwe biri. Gwafuka buloka wa Museveni tukumanyi nnyo ne bw'osinga okulowooza bwe tukumanyi mwebyo tukumanyi endya n'ensula. Ekyokubiri tumanyi nti you are nothing my brother, we know it. Va mu bino by'oposityalinga by'olowooza nti oli wa mutawana toli. Kuba ne Bulaaya gye walimbalimbanga abantu kati nawe bakutegeera nti you are nothing. You are not a promise on anything as everybody expected. So your frustrations of your failure, your personal failure should not be shifted to His Excellency Robert Kyagulanyi, because you tend to do so every time you get an opportunity. You create your own public sympathy and self-seeking style to prosper your interests. That can no longer work. People are no longer gullible as you used to want them be, as they were then. Luli abantu bababangako ne fear because you're projecting something that you are not. Today people opened up their eyes. They can see through and know what you're saying, that it is a lie.